olw'ekiseera kino Mukama nga tuli mu kusinza wamu n'ensi yonna abatuwulira n'abatulaba okuyita ku mikutu egy'enjawulo. Tukweyanziza nnyo nti otaddewo omukisa ogw'okusigala nga ne wakati mu mbeera eno gy'otuzizzaako wabbali kyama tusirike okufumitiriza ku bulungi bwo. Okyasobola okutuwa omukisa buli ssekinnoomu gy'ali okusigala nga tukyawuliziganya. Tukweyanziza nnyo, tukweyanzege oweebwe ekitiibwa ebiro byonna n'ennaku zonna mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tubaaniriza nnyo ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo. Twagala okujjukira nti luno olunaku luno eno ye ssabbiiti esooka olw'okuzuukira era eyitibwa ey'enkindu. Era etujjukiza ebiro bingi naddala ebiro by'okuyitibwa kwaffe, kubanga Yesu alina ekibuga kye yatuukiramu n'akikabira n'agamba ekibuga kino ekitamanya biro bya kuyitibwa kwakyo. Kale no naffe Katonda atuyise mu biro byaffe okumanya okuyitibwa kwaffe. Kale no Mukama twagala kumwebaza nga tugulumiza Katonda ne wakati mu mbeera eno ku mikutu egy'enjawulo gyonna egiri wano kwe mutufunira. Tugenda kuba tuyimba oluyimba baluyita oweebwe nnyo ekitiibwa, ng'ate tugulumiza Katonda, nga tunyeenya ensansa, nga tumugamba Mukama osaanidde bino byalyoka ne bibaawo ffe mu biro byaffe tulyoke tumanye ebiro by'okuyitibwa kwaffe ng'abantu, ng'eggwanga, ng'ensi yonna, nga tusinziira mu maka wano aga mukadde waffe Ssabalabirizi ow'ekkanisa eya Uganda. Katuyimba oluyimba olwo. Mukama lisaanidde okuweebwa ekitiibwa. Era ffe nga tuwuuba ensansa zino tugamba nti Mukama osaanidde, ozaana waggulu mu ggulu. Lwaki? Kubanga mu buli mbeera agwanidde okuweebwa ekitiibwa. Katonda waffe tukuwa ekitiibwa era tukugulumiza. Otenderezebwe ng'ebiro byonna. Leetera omuntu oyo atulaba ne waali awo ne waatuwuliririza okukimanya nti gwe mu buli mbeera osigala ennono zo tezikyuka. Osigala ekitiibwa kikyo n'obuyinza bubwo n'obwakabaka bubwo. Era Mukama tugamba nti weebwe ekitiibwa ebiro byonna n'ennaku zonna mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukwano gwange wonna w'oli awo mu nnyumba yo, mu ddiiro lyo, n'abaana bo, na wonna wonna w'oli, njagala otwegatteko ekiseera kino tweyongere okwewaayo mu maaso ga Katonda mu kusaba ate n'okwenenya mu maaso ga Katonda. Kale wonna w'oli awo ojja kukakkanako w'oli, tweweeyo mu maaso ga Katonda nga tweyongera okusaba n'okwegayirira ekisa kya Katonda okwongera okutubeera mu kiseera kino ne ku lunaku luno. Bungi bwa Katonda n'ekiseera kino Katonda kyatuwadde okusirikako mu maaso ge. Ensi yonna okugiggalawo naye ng'agiyita okumanya nga ye Katonda. Era mu mbeera eno ey'okufumiitiriza tuneeyongera okwewaayo mu luyimba olwo, omwoyo n'omubiri. Yesu kambikuwe, nga tuwaayo emyoyo gyaffe, nga tuwaayo emibiri gyaffe gy'ali, nga tumugamba Mukama katukozese ekiseera kino buli kye twakuggyako nga tulowooza tusobola okukyefugira. Kaakati bitulemye okufuga, gwaba abifuga, omwoyo n'omubiri. Yesu kambikuwe. Omwoyo n'omubiri, Yesu kambikuwe, newayonga sadaka omuliro gushimba omwoyo kwegayirira n'okwewaayo wamu na buli muntu yenna atulaba era n'atuwuliriza. Tujja mu maaso go nga twetoowaza ng'oluyimba bwe lugambye tuwaayo emyoyo gyaffe n'emibiri. Tukizuulidde ddala nti twali twayagala okweddiza obwannannyini obw'obulamu bwaffe, nga tulowooza tusobola okufuga emibiri gyaffe, nga tulowooza tusobola okufuga emyoyo gyaffe.
nga tusuubira tusobola okwetwala nga bwe twagala, naye Mukama tusaba otusaasire. Tujja mu maaso go Mukama mu linnya lya Yesu nga twewaayo ebironga bino olunaku luno Mukama olw'enkindu oba lwe tunyenyezaako amatabi Mukama. Tujjukira ekibuga Yerusaalemi bw'ali okiyingira n'ogamba ekibuga kino ekitamanya biro bya kuyitibwa kwakyo, ng'abalala bajaguza naye nga gwojjudde ennaku, kubanga wali ojja abantu basasulira omutango gwe baali batategedde. Naffe tujja mu maaso go Mukama, tusaasire Mukama nga bataata buli lwe tutategedde kuyitibwa kwaffe nti twayitibwa oggulumiza Mukama mu kubeera kwaffe abasajja era bataata. Saasira abakazi ne bamaama buli lwe batategedde kuyitibwa kwabwe Mukama, ti Katonda w'ekisa ekingi wabayita okuweesa ekitiibwa. Saasira amaka gaffe mwe tutategerera kuyitibwa kwaffe nti otuyise okukuza abaana baffe mu mpisa ne muno n'ezikutya. Saasira Mukama Katonda w'ekisa ekingi ekkanisa ya Kristo mu buli ngeri yonna gyetategeddeemu biro bya kuyitibwa kwabyo, ne tupaalira mu bintu ebirala, ne tukola ebintu ebitakuweesa kitiibwa, ne tulowooza ku birala Mukama ebitakusanyusizza, ne tulowooza kuvuganya, ne tulowooza ku nkwe, ne tulowooza ku bintu birala byonna. Buli kifaananyi kyonna ekirabisiddwa mu kkanisa naye nga si kirungi, nga tekikuweeseza kitiibwa, nga tekisanyusiza linnya lyo, nga tubadde buli omu alinga ali mu bwakabaka bwe yerowoozaako yekka, naye ng'omwoyo gw'obwakabaka bwa Katonda n'ekkanisa ebuna wonna era eyeetoolodde wonna ensi zonna. Mukama otusaasire okubeera nga sekiya kifaananyi kye tubadde nakyo. Kati ebizimbe nga tubivuddemu n'ebirala nga byonna tubivuddemu, nga tuzeeyo ku kanisa ffe kennyini abantu ti ffe kanisa. Mukama tusaba otusaasire, tusaasire ng'abaweereza kye tutakoze. Saasira Mukama Katonda w'ekisa ekingi abakristaayo kye batatuukiriza. Omubiri gwa Kristo ogubuna wonna, buli kye gutatuukiriza mu ngeri gye tulina okikolamu, otusaasire Mukama. Tukowoola amawanga gonna, naddala eggwanga lyaffe Uganda. Tukuyita nti komawo Uganda. Omanye ebiro by'okukyalirwako, manya ebiro by'okuyitibwako Uganda. Wayitibwa Mukama, watuumibwa erinnya lya Mukama, ne twogera nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe, ne tugamba ne mu anthemu yaffe nti Mukama wanirira ensi eno Uganda. Saasira ensi eno gye bayita Uganda buli kutegeera kwetategedde biro bya kuyitibwa kwayo. Ebintu Mukama ne tusoosa ebirala, ebintu eby'enkizo ne tubiwa ebintu ebirala, ne tutakuwa kifo kisooka. Tusaasire Mukama, osaasire abakulembeze, osaasire amawanga gonna yonna gye gali. Tuyamba okumanya mu biro bino nti otuyita okudda gy'oli, era tumanye okuyitibwa okuli ku bulamu bwaffe ng'amawanga, ng'eggwanga, ng'abaweereza, ng'ekkanisa ya Kristo. Buli bikolwa byonna ebyaleeta amawanga amalala gonna okuzikirira, buli bikolwa mu Yoweeri ebyaleeta akawuka akakyaka n'enzigo okulya ensi yonna, abantu ne babonaabona olw'ekibi n'obutali butuukirivu, buli ebyaleetanga embeera ezajjanga Mukama ne zireeta endwadde n'ennyimba ezitategereka ne zitta abantu olw'obutali butuukirivu, bw'eba embeera efaananyeeko bw'etyo eri ffe n'eri ensi yaffe n'ensi zonna, tusaba kimu Mukama nga tugamba nti tusaasire, otusonyiye, twenenyereza ddala, tunakuwalidde ebibi byaffe Mukama. Nze wamu n'abantu bonna abatulaba wonna we batulabira mu maka gaabwe, tusaba kimu nti tusaasire, era Mukama tusonyiwe, era Mukama otuddiremu, era Mukama osonyiwe buli butali butuukirivu bwaffe obulambikiddwa mu maaso go, era tusabye nga twenenyeza bwe tutyo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Gwanjuba bwe buli ewala n'ebuvanjuba, bw'atyo Katonda bw'ateeka obutali butuukirivu bwaffe ewala bwe twenenya. Ekyo Mukama abasaasire mmwe, abasonyiwe ebyo byammwe byonna, kinoomu ku ffe buli muntu, oyo atudde awo n'oyo atuwuliriza naffe abali wano n'abali ebweru wa Uganda. Mukama abasaasire, abasonyiwe ebyammwe byonna,
buli omu amuwa ebbanga okulongoosa obulamu bwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tunegatira musala y'abaana ba Katonda nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwa munsi. Otusonyiwa okwonna kwaffe, kanaffe otusonyiwa abato, totwala naye otulokole, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Amen. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amen. Atendereze Mukama. Mukama yeebazibwe. Mukwano gwange gwatulaba yonna gy'oli, njagala okwaniriza otwegatteko nga tumaze okwenenya n'okwegayira maaso ga Katonda, ate mu kugulumiza erinnya lye n'okumutendereza. Era nja kusaba abaana mu maka gano bajja tukulemberamu mu kiseera ekyo eky'okutendereza Katonda n'okumugulumiza, kubanga mu buli mbeera yonna asigala nga ye Katonda agwanidde okutenderezebwa. Yesu mulungi, Yesu mulungi ekiseera kyonna. Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi. Yesu mulungi. Munalaba endogoyi ng'esibiddwa n'omwana gwayo nayo, muzisumulule muzindeetere. Olwokusatu, naye omuntu bw'anaabagamba ekigambo, munaagamba nti Mukama waffe yazaagala, naye anaaziweereza mangu ago. Kino kyabaawo, ekigambo kituukirire nnabbi kyayogera ng'agamba nti, mubuulire muwala wa Sayuuni nti, laba kabaka wo ajja gy'oli omuteefu, nga yeebagadde endogoyi, n'akayana omwana gw'endogoyi. Onyolo olw'omukaaga, abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yalagira, ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo, ne bazissaako engoye zaabwe n'azituulako. Abantu bangi ab'omu kibiina ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaaliira mu kkubo. Ebibiina ebyamukulembera n'ebyo ebyava ennyuma ne byogerera waggulu ne bigamba nti, eri omwana wa Dawudi, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Ozaana waggulu mu ggulu. Awo bwe yayingira mu Yerusaalemi, ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba nti, ani ono? Ebibiina ne bigamba nti, ono nnabbi Yesu ava mu Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya. Mukama yeebazibwe. Amina. Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda nate olw'ekitundu ekyo. Njagala mu kiseera kino njagala kutwala mukisa guno. Nze Reverend Esmond Serunjogi njagala kwaniza Reverend Canon Captain Titus Baraka okubaako ate byatutegeeza, kubanga tumanyi tuli wano n'aba Words of Hope, nkola wamu n'aba Words of Hope, naye ebigambo ebikwatagana n'aba Words of Hope ne partnership gye tulina agenda bibategeeza. Ate oluvannyuma mukadde waffe anajja Ssabalabizi w'ekkanisa ya Uganda, ate ye y'anaasiima okwanjula gw'ayagala okwanjula mu maka ge. Mukama yeebazibwe. Mu maka ge n'ebirala byonna n'abitutegeeza. Katwanize Reverend Canon Captain Titus Baraka, Director Words of Hope Ministries, Uganda. Mukama waffe yeebazibwe. Tubaaniriza mwenna mu kusinza kw'enkya ya leero, Sabbiiti gye bayita ey'enkindu. Era olwaleero nga bwe tumuwulidde nga tujjukira Mukama waffe Yesu Kristo bwe yayingira mu Yerusaalemi mu buwanguzi. Naffe twagala kuyingira wiiki eno, naddala tugenda kuyingira Sabbiiti entukuvu, twagala obuwanguzi nga twagala okwejjukiza kitwagala kuwangula COVID-19 mu Uganda. Twagala tuwangule COVID-19 mu Uganda, abantu butakwatibwa obulwadde obwo. Era ffe abateeseteese service eno nga tuli wamu ne Church of Uganda, Church of the Province of Uganda,
nga okusinza kuno kwaleteddwa Words of Hope Radio Ministries esinziira mu Uganda Christian University. Tuli kitongole kibuulizi kya njiri, tubuulira enjiri mu diocese za Church of Uganda 16 era tukyeyongera era ne wabweru wa Uganda. Mulimu gwaffe okulaba nti ekigambo kya Katonda kituuka eri abantu nga tuyita mu mukutu, radio, mu TV ne mu internet. Nolwekyo Mukama yeebazibwe. Njagala mu kiseera kino okubajjukiza nti gwe mulimu gwaffe ng'ekkanisa ng'Abakristaayo okujjukiza abantu, kubanga ne Yesu bwe yawonya abantu abajjukiza nti mugende eri bakabona babacekinge oba muli balamu obanga mulina ebigenge ne babatwala. Naffe tugamba ng'ekkanisa twewale obulwadde, twagala okubalaga nti abasawo batuyigiriza okwekuuma mu ngeri y'obuyonjo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bannaye njagala kubaaniriza nammwe mwenna abatudde awo n'okubasaasira. Waliwo abalwadde, temuggwa mu ssuubi, awonya wali. Abakwatiddwa obulwadde buno, eyo si enkomerero. Naye ate buno obulwadde bugenze ne busaanikira obulwadde obulala bwonna. Abantu tebakyayogera ku birala byonna, naye nga gye buli Katonda wali okubawanirira n'okubasaasira. Era n'abafiiriddwa, waliwo abafiiriddwa nga twafiiriddwa yabadde Ssekiboobo Alex Kigongo, era twazise abantu 30. Munnaffe mukyala Makumbi awe mukono n'abalala bwenna. Bannaye munywere ku Mukama waffe, Katonda abawe essuubi eddamu. Era njagala naawe okwegatta, okwaniriza mwenna abazze okutwegatta kabaye ne BS nabo we bali mbalabi awo. Mwenna mwebale Family TV n'emikutu emirala, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama yeebazibwe. Ate era twebaza abantu okufunawo kalembereza k'emmere abatonotono. Twebaza gavumenti kuba munnange sabola n'okufuna ako kofunye gwe tonnafuna. Laba nno oyo bwantunulira agamba gwe Archbishop olowooza ffe twafunye kaki, naye lindako gumiikiriza. Ate n'ensi yonna eyinza obutafuna buli muntu ku mmere eno, naye ye Mukama agabirira yetavuddeyo. Ye waali okutuwanira. Ekiroole kiyinza obutatuuka kuleeta kasabbuuni nakaki, naye ye Mukama ajja kutuukako kubanga akutegeera, akumanyi. Abantu bayinza n'okubuuka neeyo gwaleeyo mu Western Uganda naali eyo ebusoga nawa tebinnatuuka, naye ye Yesu gyali okutuukako. Mukama yeebazibwe. Waliwo ekintu kyenzize ennaku zino bakimpereza ku mikutu gino, naye bintu bibiri byansanyusiza. Ekisooka awaga nti bukyansi etondebwa, guno gwe mulundi ogusookedde ddala abakazi abafumbo okumanya babbaabo we bali. Bamanyidde ddala we bali, buli omu amanya aliridda waali wano, gwe gusoose. Ekyokubiri ekyansanyusiza kye kino nti era bakimpereza ku mukutu ogwo nti abakazi ababaddenga bagula emmere mu woteeri ne baleetera babbaabwe ne bagamba nze nfumbye, leero bubakeeredde kuba abasajja we bali, kale nno balabe we bafumba. Awamu n'ebyo njagala okwaniriza mulirwana wange, muganda wange, omulabirizi Wilberforce Kityo Luwalira. Mumwanirizeeko, ali wano. Era tukwaniriza nnyo ssebo ne maama Magwet Naggayi Kazimba wano we tuli tukwaniriza. Nammwe mwenna abatulaba ne chaplain wange wano n'abala bonna abaana bange aba Anglican Youth Fellowship, bali nnyo mwebalire ddala bannange. Era bwe tukola Mukama bawo omukisa, ekisa kyebale. Ne last born naye wali. Yes, somye ekitundu Joseph Kwagala Kazimba amaliriza degree ya medicine, naye waali awaka ku mulundi guno. Kama yeebazibwe. Katuyimba oluyimba olwo tusinza nnyo erinnya lyo 97 mu kitabo ekikadde 7 nga tugenda okulira obubaka. Nolwekyo Mukama abawo omukisa mu ddakiika zino entono ennyo nga 15 mwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe. Kama abawo omukisa.
tujja kuyimba ekitundu ekisooka, ekyokusatu, ekyokutaano n'ekyomukaaga. Tusinza nnyo erinnya lyo, Ayi Yesu Mukama, Ayi Yesu Mukama, awa. Tukwebaza nnyo Katonda Kitaffe Ayinza byonna, Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abaami, era gwe tuyimbako nti ofuga byonna. Ne mu mbeera eno nga waliwo okutya n'okusoberwa n'okwebuuza ebibuuzo bingi, Mukama tumanyi nti ofuga, era teri ayinza kukuseeseetula ku Namulondo yo, kubanga tewaliwo kikukanga nga ffe ebitukanga. N'olwekyo ne mu kiseera ekifaanana bwe kiti yogera naffe, era otuzzeemu amaanyi, era okusinga byonna otubeere nga tutambula, tuleme kutambula butambuzi, naye tubeere n'okweteekateeka, kubanga mu kiseera kye tutamanyi, Mukama waffe omulungi, gwe wennyini mu bwakabaka bwo okola ky'oyinza okukola. Kale yogera naffe era otuwe omukisa nga twogera ku kigambo kyo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Mbadde abooluganda nebaza Katonda olw'ennyimba zino ze tuyimba. Oluyimba olwasoose lwabaddemu ebigambo ebigamba nti oweebwe nnyo ekitiibwa gwe yatununula, eyagulumizibwa n'emimwa gy'abaana. Waliwo ennyimba ze tuyimba ne weesiimisa aluyimba, kwegamba nga yanunulwa, naye ate n'omugamba nti Mukama waffe yeebazibwe, n'akubuuza nti akoze eki. Kale n'abooluganda tuyimbye ne tuuba n'ensansa. Ffe eri ewaffe twakoze ne procession, twavudde wali ku geeti ne tutambulira ddala paka mu kyapo, ng'ate n'ensansa nnene nnyo ze tukutte bwe tuti. N'ebyo byonna bitegeeza ki? Twagala okubaaniriza mwenna abali wano era nammwe abatulaba yonna gye muli. Mu kiseera kino si kiwanvu nnyo, mbasaba tutunuulire ebigambo bino. Ekisookera ddala nga twogera ku nsonga y'olunaku luno, Sabbiiti ey'amatabi oba ey'ensansa. Gwe kaakana ali wano, tewaliiwo eri, nange saaliyo, naye kaakano tugezaako okuyita mu ebyo bannaffe bye baayitamu. Njagala okwebuuza, baategeera ki? Ekyokubiri, obanga baakitegeera, baali beetegefu okukola ebyo oyo gwe baali bagamba nti kabaka ajja. Emyaka mingi egiyise bakadde bange bombi baafa, naye baali bannyumiza emyaka mingi egiyise nga tukyali baana bato, ne bannyumiza ku musajja gwe baagamba nti yalina obuulyawo omukisa okubeera mu kitundu. Kabaka mu kiseera ekyo n'ajja okukyala mu kitundu ekyo, nti naye baali bayimiridde bwe bati, lyagenda okuwulira ng'ali ku ttaka, n'abuuza banne kiki ekibaddewo, tyomutanda ayita. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo essula ya 21 olunyiriri olwokutaano lugamba nti mubuulire muwala wa Sayuuni nti laba kabaka wo ajja gy'oli, omuteefu nga yeebagadde endogoyi era yeebagadde n'akayana omwana gw'endogoyi. Ebigambo ebyo laba kabaka wo akola ki? Ffenna tusobola okuba ekifaananyi. Omuntu omukulu yenna mu kitundu ng'abadde ajja, nkuba ekifaananyi nga wabaddewo okusaba, bayinza n'okugamba nti mukulu, mubuulizi, oba twongezeeyo, ne bagamba nti lwaki? Nti anti omukulu ajja. Abantu bano tusoma mu byawandiikibwa nti ne bakwata amatabi g'emiti, abalala ne baaliira engoye, Yesu ayita okwo, era nga bagamba nti ono kabaka. Naye baamumanya, baategeera ki? Era mu kweteekateeka kwabo kwonna tekwali kufuna matabi gano, n'okunonayo engoye n'okuzaalira, n'okunona endogoyi ng'ekiragiro kya Yesu.
nabadde mpita ayita wano ku lusozi nenkuba ekifaananyi emyaka gyonna egibaddewo ng'abantu bandibadde batunda awo ensansa naye kale olwakafyu saayiseeyo kawungeezi simanyi obeera baasoobyesoobye ne bajja ne bazireeta naye ndowooza oba oli awo tebaaguze naye abantu bulijjo mu kweteekateeka kwaffe ku lunaku nga luno tetugula ensansa nalabye mu lutikko bagezezaako okuziteekamu naye nga balaga lutikko yonna nga yeerambuludde bulungi n'ebiyompe ebimyufu naye nga temuliimu alimu era olinaaweereza n'agamba kirungi nenga nti oba naye era kirungi kubanga obulungi bwa Mukama busigala nga weebuli. Abantu bano tutegeezebwa nga bakola ebyo byonna nga bali mu procession efaanana bwetyo bayimba batendereza bakozesa ekigambo ozaana kigambo kya kutendereza kigambo kya kwaniriza kyokka ate kirimu n'ekigambo ekirala nti lokola kaakano. N'olwekyo abantu bano mu kibiina nzikiriza nti mwalimu abo abaali balabye ku byamagero Yesu bye yali akoze, abaali balabye ku Batimaayo bwe yazibulwa amaaso, abaali balabye ku Lanzaalo Yesu bwe yamuyita ng'ayita mukwano gwali mu kisenge kiri n'agamba nti vaayo mangu ojje. Era ekyebuuzibwa obanga be bantu be bamu bukisobola okuba ng'ate mu nnaku ezinaddirira be banaagamba nti komerera. Baategeera ki? Baamanya ki? Era obanga baakimanya baali beetegefu okukola oyo gwe bagamba nti kabakawo ajja, ng'obunnabbi obwa Zekaliya bwe bwali kyeyali agenda okubagamba. Okujja kwa Yesu mu Yerusaalemi kwalimu engeri bbiri. Engeri esooka yeeyabo abaali ab'okukkiriza nti ddala y'ono era ne bamanya obulokozi bwa Mukama. Kyokka ate ku ngeri endala eri abo abaali bayinza okugaana ekyo kye yali akola era ekyabwe nga kwali kuzikirira. Abooluganda abaagalwa, muzikirize kozesa ebifaananyi bibiri ndyoke ŋŋende mu maaso era mmalirize. Ekifaananyi ekisooka, nali musomi mu ttendekero ly'Abaawule e Namugongo mu 1984 okutuuka 86 era nali omu ku abo baakubwa ku miggo egyasigalawo ne gikwata ettaka. Ettendekero eryo bwe baalirumba, simanyi bulungi yalirumba, naye principal yattibwa ne farm manager n'abalala bangi ne bagendera omwo ne tuyitira ku lwamuzzi lwe bayita olugwanyo. Naye bwe nali nsindikiddwa mu gye tuyita field work okumalayo emyezi 4 nasindikibwa mu busumba bw'e Kawuku. Kawuku ye yali atwala Kansanga, Bukasa Kyeyitabya ne Katuuso kaakano. Naye mu 1986 mu abaali abakulu ekimala mwamanya kiki ekyaliwo mu January. Nali nsuzibwa mu nnyumba ey'omuweereza nga ndi munzekka era ng'awo bandeetera emmere ng'omusomi gwe bansindika okukola kye nali nteekeddwa okukola. Naye amasasi nga geetooloola ekibuga kino n'ebikompola nga bibwatuka mumanyi January 86 nga bannaffe aba NRA bayingira ekibuga. Nali ng'omwo nga ntidde abeewaffe, of course taata ne maama baafadda naye baganda bange bali wala nnyo, naye nga ndi awo naye ŋŋumye olw'ekisa kya Katonda nsabirira kimu baleme kutuuka wendi. Naye nawuliranga ebigambo nga bino, songa mbere. Kakali abaabyogeranga oba baali babaddeko mu ddwaniro nga bonga boogera ebigambo ebyo nga balinga bagamba genda mu ki? Mu maaso. Emmundu zibwatuka naye bagamba kugenda mu ki? Mu maaso. Ne neebuuza ennaku zino abo baali bategedde ki? Baali bamanye ekyali mu birowoozo byabo abaali bakutte emmundu nga bayingira ekibuga? Baali basobola okuteebereza wa gye baali bavudde? Bameka ku bantu baabwe abaali bafudde? Naye bo nga bali eno basaakaanya buli lwe lyavuganga songa mbere. Era ndowooza ne mu ddwaniro basobola okuba nga gye baakozesanga. Kale nno neŋŋamba nti abantu bano tuyinza tutya okutegeera bali kye baliko n'okusiima ekyo kye baali banaatera okukola, naddala okukwata ekibuga Kampala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ng'ennaku z'omwezi 26
omwezi ogwokubiri omwaka guno mwenna mumanyi oba oliawo kambajjukize kubanga abantu abakulu ojjukiza abajjukize ku lusozi luno twayaniriza taata Saabalabirizi ne maama era ne famire era netusanyuka procession yatandikira Nakulabye Serumbeete nga zivuga aba boys and girls brigade nga bakulembedde taata ne maama ne bannaffe abalala bonna nga batambula ffenaffe tubalinze ku lutikko abantu abalinga babalaba balaba ki oyo ye Saabalabirizi atuuse era ndowooza abamu ne bagamba American Height era kale abalala nga bagamba nti naye ali ku lusozi gambalagala lwayolekedde okukuuma n'okulabirira ekkanisa mu kiseera ekifaanana bwe kiti abayimiridde babeera n'ebirowoozo bingi kakati na bano bategeera ki abamu abaali bategeeredde ddala nti nze nalaba ne ku byamagero Yesu bye yakola kaakano agamba nti lokola gwe yayita Laazaalo okuva mu bafu toyinza kulema kutuwonya obufuzi obw'ekiruumi abamu bwe baali batunuulira n'abalala baalina engeri zaabwe endala teebereza ono bamuyise kabaka osanga abamu baali bagamba nti bw'akwata entebe sifunaawo ekifo wakiri anampa obuwanika nange nenkwatiraawo osanga abamu babirina era mujjukira abamu ku bayigirizwa oba maama waabwe ye yagenda n'agamba nti abaana bange tusaba wakiri ono atuule wano n'omulala atuule wano abantu balina ebirowoozo bingi bategeera ki abayimbanga nti laba kabakawo ajja era baali beetegefu kabaka oyo kye yali agenda okubagamba baali beetegefu okukikola abooluganda abaagalwa we tutuukidde mu wiiki eno mwenna mumanye embeera wano singa twagenze dda yonna gye tugenze naye kaakano tuli mu maka gaffe era Katonda yeebazibwe waliwo omuyimbi omu yayimba ebintu bibiri ebinsanyusa ennaku zino yagamba nti munaabe kaakano okunaaba oteekwa buteekwa okukola ki okunaaba weewaawo baweerezaako awamu kubanga abantu abamu babisaagirako ne baweereza ebigere ebiddugadde nnyo ne bagandi bagambye kunaaba ngalo naye okunaaba omuyimbi oli yayimba dda nagandi munaabe musaayi gwani naye nno ng'abantu babiriko ekyokubiri n'ayimba nti mukome eweeka kaakano taata agambye abaami ogamba bugambi nti waali awo ne maama naye waali awo tuli waka n'olwekyo tuli beetegefu okugondera kabaka w'abakabaka kyatugamba tuyise mu myaka mingi era tujaguza amazuukira era mu kweteekateeka kw'abantu kaakano oli agati kaakati ddala nesirinya mu lutikko okugenda okusinza naye weenenyeza ekimala sooka obeereko awaka abalala balumirwa kugenda mu kkanisa zaabwe abalala balumirwa kugenda mu byalo abalala balumirwa kugula biyingula bya nnyama abalala banyumirwa kugula ngoye n'ebirala tumanyi ki bano baamanya ki abaali bagamba nti kabakawo ajja kino kyekiseera nga tulina abasumba bannabbi ne bakabona aba buli ngeri naye ng'engeri gye beeyisaamu otya n'okutya oba nga tukyalina entiisa y'ekibi abamu batuuse n'okugamba nti kano akawuka nze nakabagamba dda nakamanya dda n'oga nti onunga yalina omukisa nange ni myaka 10 ze nakamanya dda n'oga nti abalala batuuse n'okugamba nti Yesu nkuba bukubi ssimu bw'ati nenkola ki ninjogera naye tulina abantu aba buli ngeri kyekiseera kino tulokole mu basumba abatukwabula abakwabudde abantu kaakano mu kifo ky'abantu okubeera n'obujulirwa nti bannange omusajja wa Katonda yambuulira enjiri n'endokoka kyannaku nnyo okubeera n'abantu abawa obujulirwa nga babuulira omusumba bwe yamukwabula oba ensimbi ze yazikola ki bwe yazitwala kyannaku kaakano fe abasaba nga tugamba nti ozaana nga tumutenda nga tumwebaza nga tugamba nti jangu naye nga tugamba nti lokola osaba ki kyetuva tugamba tuwonye ku basumba bali bwe batyo nga tulina obuzibu bw'ekirwadde ekitadde ensi yonna ku bunkenke osaba ki Mukama tuwonye obukambwe obuyitiridde obw'abakuumaddembe nga bakuba abo abayinza okuba nga balagajjaddemu kutuukiriza ebiki ebiragiro by'omukulembeze nalabye akantu nga bakuba mu
eyali avuga epikipiki omukazi n'agwa naye oba lwantiisa yavaawo buvi n'atambula n'akola bwati naye ng'okugwa kwe yagwa nze nteeberereza ddala nti ateeka okuba nga yakosebwa nnyo oba akuba ono avuga naye bw'okuba avuga ate ekyennaku ye yasigala agenda naye ne bamuwerekeza naye omukyalo ono yagwa nnyo. Tulokole ayi Mukama mu bigambo ebifaanana bwe bityo. Ate eriyo n'abantu abamu oba bannabyabufuzi abazannyira ku bwongo bw'abantu mu ngeri ez'enjawulo. Tulokole ayi Mukama. Waliwo bannaffe abali mu bizinesi kaakano nga mugano obanga ebintu yabigula dda kaakati abirinnyisa ebbeeyi ate onookola ki? Tulokole ayi Mukama. Waliwo ne bannaffe bannasayansi abatigaatiga obuwuka oba kyekigambo ekituufu abatigaatiga ki? Obuwuka naye nga balinga abagamba nti ensi yonna bagizingeko naye Katonda atusaasire. Era waliwo bangi abalowooza nti kino kyekiseera ettaka eryannemedde okubba balibba kati mujja kwewuunya tunaagenda okuva mu kino nga waliwo ebikoze eki ebiyise noogamba nti bano bayitangawa nga ffe twekukumye mu mayumba gye bali. Tulokole ayi Mukama. Era n'olw'ebigambo bingi kaakano bye tulaba olw'endwadde eno olw'abantu abafa ekirindi era olusi ng'abantu abamu bakyabisaagiramu n'okutuusa kaakano nga tebannaba kumanya nabadde ndaba munansaasira oba bya social media naye ng'omusajja omuyitale abadde n'ensimbi empitirivu nga bamulaga ng'abuuka okuva ku kizimbe kyamyalira 200 ne yesuula wansi. Lwaki? Essuubi lyonna limuweddemu kubanga abantu be bonna famire ye yonna newankubadde nga mugagga nnyo bonna bakoze eki? Bafudde. Abooluganda abaagalwa, ffe mu kiseera kino nga twebaza Katonda atutuusizza mu wiiki eno entukuvu. Tusaba ki? Bali baagamba lokola lokola lokola. Osanga obulumi bwabwe bwali ku bufuzi bwa Kiruumi naye kaakano gw'osaba ki? Wayimbye ku ntandikwa nange n'ennyimba nti oweebwe nnyo ekitiibwa gwe yatununula eyagulumizibwa n'emimwa gyaki? Gy'abantu. Obanga otuuse kaakano nga walokoka ng'otambula ne Mukama waffe era ng'omujuweera obujulirwa, kale kaakano ffenna tusobola okusitula eddoboozi ne tugamba nti olw'ebyo ebitulumbye Mukama lokola lokola lokola. Yesu yali ayingira mu Yerusaalemi era ng'ayingira mu biti bye bisatu nga kabaka nga kabona asinga obukulu era ng'omuntu eyali agenda okuyita mu mbeera ey'okufa. Naye mu mbeera eyo yonna oba baamanya oba tebaamanya Yesu yali amaliridde ekisooka okugondera ekiragiro kya Katonda okuyita mu mbeera eyo alyoke aweeyo obulamu bwe ng'ekinunulo ky'abangi. N'olwekyo tuyigirizibwa nti obanga kabaka ajja tuteeka okuba nga tweteeseteese okuwulira kyatugamba. Bino byonna bye tuyitamu okujjukira si nsonga oba tunaawuba amatabi kwenkanaki era si nsonga oba ekkubo ly'omusaalaba kaakano lyakutambulizibwa mu maka. Mutandikira wali ne mudda wano ne mudda wano ne mumaliriza eno era nange neeteeseteese okutambula omwo. Naye si nsonga oba nditambuzza ntya. Waliwo gye tutambudde emirundi mingi ne tusabira abantu abali mu bizinesi abali mu ki? Mwana wange ne tutaddaka kusabira bawaka. Oli nga takulabanga alaba taata ageze wange ovaawa tiva mu kkubo lya musaalaba kyo kyeki ne bamulagako ku bano bannaffe naye taata yabadde eyindi n'eyindi. Kaakano kusabira waka tulina okukkiriza nti bakitegeere bwe tugamba the celebration of the power of the cross, the way of the cross. Tuba tutegeeza ki? Abaana bakirabe balyoke bakitegeere bakkirize kirina amakulu oba tekirina. Era ffe tulina ne tradition ku lunaku olwokutaano tusoma ebitundu 9 mu njiri okulaga ebyo Yesu bye yakola ki. Naye oba tunaabikola ne tuzibya ne tukeesa nga tewali kugonda nga tewali kukyuka ebyo byonna. Ku lunaku olwokutaano tusoma ebitundu 9 mu njiri okulaga ebyo Yesu bye yakola ki. Naye oba tunaabikola ne tuzibya
kuyingira kwa Yesu mu Yerusalemu nga kabaka w'abakabaka nga mukama w'abaami. 1 balina okumanya ono y'ani ajja era obwakabaka bwe bwa ngeri ki. Ekyokubiri balina okugondera ebyo byali agenda okubagamba. Naye bani abandinziza okuteekateeka abantu? Bakabona bali mu bizinesi, batunda ndiga, batunda mayuba. Bw'oba oleese ejjuba walisibye nnyo, kaakano ligize eki ndiwenyera nga baga nti eryo terijja kukola ki. Naye osanga busannyalavu bwaki bwakulisiba nga baga nti eryo ddala kaakati ojja kugula ddala. Ebyo nga bye balimu, tewali kuteekateeka abantu. Ffe tuli ku ki? Katonda atugamba mutegeera ki mu nsonga eno, era bwe mugitegedde munaagonda. Bwe munaagonda munaalaba obulokozi bwa Mukama, era munaalaba Katonda bw'asobola okusumulula abantu. Era gwe andaba naawe ampuliriza, nkwegayirira kino kye kiseera otegeere nti si mukolo bukolo, si kujaguza bujaguza olunaku nga luno, naye Katonda akuleetedde omukisa olwaleero luno otegeere kabaka w'abakabaka ne kyakugamba. Waliwo byajja okugamba nti bijjeewo biseetule nga bwe yavuunika emmeeza ez'abo abaali batunda. Biki byayagala okuvuunika mu bulamu bwo? Bw'anaakugamba nti kino kijjeewo na kino kiseetule na kino kiseetule, onoobijjawo. Bulijjo bwe tubeera n'omuntu omukulu ng'ajja mu nnyumba ng'olina omukisa ogwo ng'alina n'abakuumi ab'ekitalo, basobola n'okugamba eyo entebe gijjeewo, eno emmeeza gijjeewo. Noga nti wano wange nti kakati wano ojja kubanga tokyagira ki, tokyayitawo. Noga nti naye osanyuka kubanga olina omukisa, oyaniriza omuntu omuki omukulu. Gwe kaakana akugamba ki kyayagala otegeere mu mwaka guno, era bwakugamba ti kino na kino na kino mbisanze mu bulamu bwo byetaaga kujjawo. Onoogonda n'obijjawo, n'agonda n'embijjawo, obulokozi bwe bulyoke buyinza okutuukirira mu bulamu bwange, mu bulamu bwo. Mukama akuwa omukisa ng'otandika wiiki eno, ayogere naawe mu bigambo bingi, ayogere naffe mu bigambo bingi, omanye, otegeere era okole ekyo kyakugamba. Onooba n'omukisa. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Amiina. Sebo omukadde waffe omulabizi, tweyanza nnyo tweyanzeege n'oluvannyuma lw'obubaka obwo. Obubaka bwangu. Kabaka w'abakabaka ajja gy'oli leero akulokole. Ekibuzo kiri nti onoomugondera, onokkiriza ne wabaawo ebintu ebiseseetuuka mu bulamu bwo n'ogamba bino mbiseseetudde, jangu weefuga obulamu bwange. Okikola otya? Ng'okkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo, ng'oyatula n'akamwako okuweebwa obutuukirivu, ng'oggulawo omutima gwo okkirize kabaka w'abakabaka, olunaku olufaananako bwe ruti akulokole. Eyo nno y'essaala nze gye njagala okusaba naawe. Obubaka bwebwo bwennyini, naye kabaka w'abakabaka muwe omukisa. Gwatulaba, mwabatulaba live stream ku Facebook, mwabali ku mikutu egy'enjawulo abali wano, kabaka w'abakabaka ajja gy'oli akulokole. Ekibuuzo, onoomugondera? Osobola omugondera w'oli awo mu nnyumba yo, osobola okumugondera w'oli awo mu mbeera zo zonna. Tuleme okufaananako bali abataamanya kabaka kyono na kikyazza okukola. Ffe tumanyi azza okulokola okujja mu bibi. Mukwano gwange, obubaka obwo bw'oba owulira nga bukomyeko, ng'ogamba ye kati muyingize ntya? Essaala nyangu nnyo, ate nyangu nnyo, kyokka ate ng'ejjudde amaanyi. Gisabire wamu nange. Gwe mukwano gwange, andaba wonna w'otulabira era atuwuliriza wonna w'otuwuliriza, yatula ebigambo bino. Oyigamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero nzikiriza n'omutima gwange nti Yesu mwana wa Katonda, era yajja ku nsi kuno okufa olw'ebibi byange. Njatula n'akamwa kange nga njatula oyo Yesu Kristo Omunazaalesi, kabaka w'abakabaka, nti yafa ku musalaba olw'ebibi byange, era njatula nti ndokose. Olunaku lw'olwaleero ndokose. Nziguddewo omutima gwange ayingire, sangula ebibi byange byonna byonna n'ebikolwa byonna ebirabisiddwa mu maaso go ebitali bya butuukirivu. Amannya gange gajje mu kitabo eky'okufa, gawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Mukama olw'okunjagala n'enkutegeera leero, olw'essande luno, olw'enkindu, olw'amatabi, nti wajja okundokola.
era olwaleero ndokose. Weebale Mukama olw'okunjagala. Amannya gange gawandiike mu kitabo eky'obulamu era manyi nti gamaze okuwandiikibwayo. Weebale olw'okunjagala n'ondokola. Olwaleero mpitibwa mwana wo. Bw'oba osabye essaala eyo ng'ogisabidde ddala ng'ogitegeeza mu mutima gwo, kubirako ku musumba wo omutegeeze nti munnange nabadde wali nga ndaba ku TV, nga ndaba ku Facebook enjiri eyabuuliddwa mu maka ga mukadde waffe Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda ne Bishop Kityo Luwalira gye yabuulidde n'endokoka. Omusumba bw'ona omugamba nti walokose n'atajaguza nakwagala kukuza mu mwoyo, oyo mudduke onoonyeyo ategeera bino bye tukugamba. Mukama yeebazibwe. Kale twagala okusaba naawe. Katonda waffe omulungi tukweyanziza nnyo olw'omuntu oyo alokose, olw'oyo atulaba, olw'oyo atulaba ku TV eyo, mu kisenge kye, mu ddiiro lye, wamu n'abaana be, obusumba yonna yonna abantu gye bali n'ekkanisa ya Kristo ebuna wonna mu mawanga gonna agawulidde obubaka buno. Kabaka w'abakabaka ajja gy'oli akulokole. Nkusabira akulokole okuva mu ndwadde, akulokole okuva mu bikunyigiriza, akulokole okuva mu byakusiba, akulokole okuva mu embeerezo z'olimu. Abalala babadde quarantined, bateekeddwa mu bifo olw'ekirwadde kino ekya COVID-19, banyigirizibwa. Oweddemu essuubi, oweddemu amaanyi, ozirika, oggwawo, osirira, osebengerera. Abalala oli eyo oli ku kitanda olowooza kino ekirwadde kigenda nakutta. Togenda kufa mu linnya lya Yesu, kubanga emigga egya kubwa Yesu gye gituwonya. Kabaka w'abakabaka azze okununulawo ku kitanda w'oli, azze okununulawo mbeera gy'oli, azze okununula amaka gali gafaafagana, azze okununula embeera ezaali zaatabuka, azze okununula Uganda n'ensi yonna. Tuli bawanguzi kubanga onazze ye kabaka w'abakabaka. Tuguddewo emitima gyaffe era naye bw'oggulawo ogugo akusumulula, akuwonya, aleeta obugabirizi bw'oli, akuwanguza, aleeta essanyu, akomyawo emirembe, addamu okutabaganya n'abaana bo, addamu okutabaganya ne mukyala wo, addamu okuzzaamu essuubi gwe abadde aweddemu essuubi, ajjawo okutya n'ebyentiisa byonna olw'embeera gye tuyitamu. Era tumwebaza nti leero lwazze amatabi gano tuganyenyeza nsonga, kubanga azze okulokola ggwe atulaba n'awulidde enjiri eno. Weebwe ekitiibwa Katonda waffe gw'alokola abaana b'abantu abawulidde obubaka buno, era ekyo tukisabye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Tweyanziza tweyanzeege nga bwe twabategeeza nti ennono za Mukama zisigala nnonoze. Mu buli mbeera yonna esoomooza oba esanyusa, ennono ze tezikyuka. Bw'aba yakyawa ekibi mu bulungi ne mu bubi akikyawa. Bw'aba yatuyita okugaba mu bulungi ne mu mbeera ezisoomooza atuyita okugaba. Kale eno tugenda kufunayo oluyimba, naawe awo wooli waayo ekirabo kyo. Bw'omala okiwaayo awo mu maka mwe muli awo oba wonna wooli, omale tojja kutambula, genda wa musumba omukubira omuge ekirabo kyange kiikino, kubanga ngondera ennono za Katonda mu biro ebirungi ne mu biro ebisoomooza. Katufune oluyimba nga tuwaayo, oluvannyuma tunaafuna essaala okuva eri bakadde baffe. Kale gwe mukwano gwange yali awo, batumaliriza ekiseera kino, njagala otegeere nti kabaka wo ajja era akwagala, akutegeera, akumanyi, n'embeera ng'efaanana etya toggwa mu ssuubi. Mu wiiki eno si nsonga bulwadde buno we buli COVID-19, naye ate Mukama waali n'okutuwanirira n'okutusembeza n'okutuwa ekyokulya n'ekyokunywa n'okutuwanirira. Nammwe abasirikale temukuba bantu mbooko bwe mutyo, naawe olina omusaayi naye bagikkuba osanyuka. Abantu mubakwate bulungi. Katonda asigale ng'afuga mu mbeera zonna, era n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna gikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe. Wadde mu bifaanana bitya, temuvanga mu kumanya Katonda Kitaffe n'Omwana w'Omulakozi waffe Yesu Kristo, n'omukisa ogutaliiko buyinike ogwa Kitaffe Omwana Omwoyo Omutukuvu gubakuume. Ukume Pulezidenti wa Uganda, ukume abakulembeze baffe bonna, kukume Kabaka, ukume abakulembeze bonna ab'ensikirano,
gukuume abaweereza bonna, abalabirizi, abasumba, abakanoni, ababuulizi, okuuma abantu ba Katonda bonna. Omukisa gwa Katonda guleme okubavaako mwenna kaakano n'emirembe ekitaggwaawo. Amen. Tugenda kumaliriza, tujja kumaliriza n'oluyimba lwa 332 nina omukwano gwange.